waliwo lumu nali ku mutimbagano wano nga mpuliriza programu emu nga Chase Robinson akyazizza omuntu omu ng'agamba nti Bobi Wine agamba nti Uganda is a failed state, so nga ate Uganda erina bulungi nnyo ministries ennambikwa bulungi, buli ministry ekola omulimu gwayo naye erabiramu teri ministry eri independent. Okusinziira ku ye agamba nti failed state takitegeera, naye ensonga za Walukagga zongedde okulaga nti Uganda is a failed state kubanga waliwo okukontana nti ekitongole eky'ebyenjigiriza kigamba birala, Electoral Commission egamba birala. Kino kikola kitya? Nti ojja kwesanga nti abantu abamu ate bava eri ne bajja ne bateeka ssente eno ne balagira mukole bwe muti. Kwegamba kitegeeza nti Uganda is a failed state, nti obubonero bwonna bulaga nti goyinza okuba nga oli mulambo naye ng'okyalimu entunnunsi naye ng'era kitegeeza ki oli mulambo. Twalabye ku mutimbagano omukulu ono tebanamuwa bbaluwa yonna, naye bamukubidde essimu ne bagamba waliwo bye tulaba wano. Ne tulaba ku mutimbagano nti kandidate waffe owa constituency ya Busiro East bamugye mu lwokaano ng'akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Mwambi Abakama ke kabikoze ebyo. Juzi bwe baavaayo ne bateekayo okwemulugunya nga kye beekwasa nti eno mature age certificate yali expirinze. University yawandika ebbaluwa n'egiwandiikira by'Abakama n'egiwandiikira akakiiko k'ebyokulonda yino wano bagimuwandikira bulungi nnyo nga naku 11 eza mwezi gwa Novemba guno mwaka nga bamaze okutwala complaint. University newandiika bulungi netangaza negamba nti eyo certificate te expiring singa omuntu agenda mu maaso na enrolling okugenda mu university oba okweyongerayo mu kusoma. Kakati gwe babaka musinzirawa ogamba nti eyo certificate ya expiring nga university yenyine yajiwa egamba tena expiring. Kikyo botegeeza kubanga university eyawa certificate eyo yino wano yo kenyine yazvayo negamba netangaza bulungi. Ate nekirala university negamba nti omuntu bwe yeyongerayo bwe enrolling for further studies ebeera ngeri valid. University ono mukulu gyasomerako ya St Lawrence naye newandiika netangaza bulungi negamba nti ono mukulu ali mu third year ku university yaffe. Byabaka malinga agamba nti kati mu Uganda osobolera ddala ogenda ku university nga toyise mu senior 6 nga toyina senior 6 nga toyina advanced level, ate nga advanced level ye requirement ekutwala mu university. Byabaka makyatugamba kati mu baluwa ze ebitategerekeka byebagezaako okukola. Naye nga bwe mbalaze kino saagala mu kitunulire nga attack oba bulumbaganyi ku constituency ya Honorable Walukagga. Nga bwe mbagambye batandikirawo ekisooka ne bagezaako okulemesa NUP okufuna ba candidates. Batya twafuna candidates 425 abamu ne babalemesa okwewandiisa munajikire ebyali Bukedeya ebyali Buyende n'awalala wangi nnyo be balemesa okwewandiisa ba candidate ba NUP. Abalala olw'embeera gye batuteekako ey'okutujjako ssente ze twali tufuna mu mateeka ne beesanga nga tebakyasobola kukola ki kwewandiisa. Kakati wenjogerera ba candidates baffe bana bakajibwa mu lwokaano mu ngeri emenya amateeka mu ngeri ey'ekimpatiira. Wano tulina omukyala gwe bayita Mase Abedichan Rebecca gwe bajja mu lwokaano mu district y'Enebi ne badeclaringa nti oyo minisita wa Museveni gwe bayita Nyamutolo yali afuuse unopposed. Ne bagenda mu maaso ne bajja mu lwokaano muganda waffe gwe bayita Ongelek Charles Bukedeya mu constituency bayita Kachumbala era naye ne bagamba nti candidate wa NRM yayita nga tavuganyizibwa. Ne baddamu ne bajja mu candidate waffe omulala gwe bayita Ayen Ernest onono nga abadde akwatidde ebendera ekibiina kya National Unity Platform ku bavubuka ba Northern Uganda. Ne bagenda mu maaso kati olunaku olwaleero ne bajja mu Honorable Mathias Walukagga mu lwokaano. Babadde bawa ensonga ez'enjawulo naye nga bwezitunulira zonna tezigoberedde mateeka. Ongelek Charles bagamba nti yali talina signature zimala. Dabamu abamuwandiikisa baavaayo ne beegaana nti tebamuwandiisa. Ernest Ayen bagamba nti emyaka gye
gyali gisingako ekyo ye gyalina newankubadde yalina amabaluwa gonna agalaga ekyo. Abed Chan, Rebecca naye bagamba nti signatures zaali teziwera. Kakati olunaku olwaleero Honorable Mathias Walukaga bagamba nti ebbaluwa ze ez'obuyigirize tezimala. Njagala bategeeza basewo ne banyabo nti akakiiko kaffe ak'ebyokulonda abantu bonna bwe baleeta empapula zaabwe kazekenneenya ne kaziyitamu okulaba nga ziyimiridde. Era abantu bangi nnyo abalina empapula ze twali tetutegeera bulungi abo tetwabawa kaadi y'ekibiina. Naye empapula z'omukulu Walukaga akakiiko kazetegereza bulungi nnyo ne kalaba nga yali asaanidde okukwatira ekibiina kya NUP bendera ku kifo ekyo. Lwaki? Omukulu ono yaleeta ebbaluwa oba giyite certificate eviira ddala mu university ya IU, Islamic University in Uganda, ng'alaga nti yakola mature entry examinations era ne bamuwa ebbaluwa eno. Bwe bagimuwa n'agitwala eno ebbaluwa n'agitwala mu kakiiko ke bayita National Council for Education oba olukiiko oluvunaanyizibwa okulaba nga empapula z'omuntu zenkanankana okola equivalence, era ne bamuwa certificate ekakasa bulungi nnyo nti obuyigirize bwe buli ku senior 6 ate eyo nga yeri required mu mateeka okwesimbawo okufuuka mubaka wa parliament. Akakiiko ako kamuwa ebbaluwa yino wano kagimuwandiikira bulungi, teri expired teri invalid weri wano. Era abasewo ne banyabo njagala n'obategeeza ndi kino kankyogere tebiseera bimu twatuukiriranga aka akakiiko ne tukawandiikira ne tukabuuza eno ebbaluwa ntuufu mwaba gi issuinga, era akakiiko ako aka National Council for Education ne kakakasa bulungi tene ebbaluwa be bagi issuinga ng'eraga nti omukulu Walukaga ayina empapula ezenkana neza senior 6. Tekyewuunyisa nga memba ba NUP babadde bajja babonaabona mu mbeera efaanana bwetyo, naye ensobi lyerimu ku Beetu oyo aba atudde okuwulira omusango zasobola okunyumirwa ensobi. Era oyo aba awulira omusango alina Beetu okukola ensobi y'ensonga lwaki wabaawo okujulira nti oyo aba tamatidde na nsala waddembe okwekubira enduulu mu kkooti ebyakola ki esingako. Akakiiko k'ebyokulonda kakoze ensobi newankubadde nga kalina eddembe okukola ensobi. Obuvunaanyizibwa bwaffe kuwa kitiibwa ensala yaako, naye ekyo tekituggyako Beetu lya kugiwakanya. Nabwe kityo tugenda kuwa amagezi omuntu waffe era twatandise dde okuwuliziganya naye alina Beetu okujulira mu kawaayiro ak'enkaaga mu ennya akassemateeka wa Uganda. Akawaayiro ak'enkaaga mu emu akassemateeka wa Uganda ke kawa Beetu Electoral Commission okuwulira endooli teziva mu byokulonda, naye atamatidde waddembe okujulira mu kkooti enkulu ng'ayita mu kawaayiro ak'enkaaga mu ennya ako ke tugenda okuyitamu. Akakiiko k'ebyokulonda kakoze ensobi ziizino, katapuse bubi nti tosobola kugamba nti oli yafuna certificate emutwala afune degree n'atandika n'okusoma degree ate n'omugamba nti certificate eyakuwa yaggwako. Wati ate oli omulala eyamala edda degree ye emyaka 5 emabega era certificate ye y'emyaka 2 eba yaggwako. Okussaako ekkoma eryo nti certificate eggwako mu lunyaanyimbe kye tuyita to expire kyali kitegeeza nti oyo atagenze maaso na kusoma mu bbanga lya myaka 2, naye ye Walukaga yakwata certificate ye yamuweebwa yamugezesa okuzuula oba ddala alina obusobozi obugenda maaso n'asoma degree n'agikozesa ne certificate ya O level n'agenda ku university n'atandika okusoma. Abuza anaatera okumaliriza. Era awo we baasinziira abakwasibwa abavunaanyizibwa ku by'obuyigirize omutendero gwa waggulu National Council for Education okumuwa certificate egamba nti bwe tutunuulidde ono byalina bizitowa ng'ebyoyo yamaliriza siniya y'omukaaga, nabwe kitunga alina okwesimbawo. Tosobola kumaliriza siniya ya mukaaga mirundi gisukka mu gumu, bwe baba baakizuula kyaggwa. Kati alina kumala degree ye agenda maaso. Bw'ogenda ku mutendera gwa degree ate oba tokyaddayo eno mu bya y'omukaaga. Ekyokubiri,
akakiiko k'ebyokulonda kewadde obuvunaanyizibwa bwe katalina. Tekalina buyinza bujabulula bujungulula bisaliddwawo National Council for Higher Education. Akakiiko k'ebyokulonda nakyo kitongole nga National Council for Higher Education bwe kiri ekitongole. High Court yerina obuyinza okujungulula n'okujabulula ebiba bisaliddwawo ekitongole nga National Council for Higher Education. National Council for Higher Education yazuula nti Walukagga alina obuyigirize obutakka wansi wa siniya ya 6. Gwe gwani atali mukugu okugamba nti ate osobola okuzuula nti teyagirina nga ate ekitongole ekivunaanyizibwa kyakizuula nti yagirina. Ne university ne ziwandika nga zigamba nti oyo okuva lwe yasaba okusoma course eya degree ng'akozesa certificate eri kitegeeza nti akyaliko ne bweba ye-expiringa ebbanga lyamalanga yagenda okusaba nga tennaba ku-expiringa.